nga wakaita emyezi 5 oluvannyuma lw'okutongoza ekisinde ki Democratic Alliance akikulira omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu Parliament Mathias Mpuuga atongoza ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja kyatumye Democratic Front. Nze nga omukwanaganya w'ekisinde kya Democratic Alliance tenti ennene egatta bannabyabufuzi abava mu bibiina ebyenjawulo okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekiyitibwa Democratic Front. Ono kutandikawo ekisinde kya Democratic Alliance yamala kufuna butakkaanya n'ekibiina ki National Unity Platform oluvannyuma lw'okumulumiriza nga bwe yeenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi bwe beegabira ensimbi obukadde 5 ng'akasiimo ku kifo kye yaliko ng'akulira ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti. Okuva olwo ono abadde tavangayo kulangirira nga bw'atakyali munnakibiina ki NUP wadde nga babadde tebakyali makambugo n'abakikulembera. Kati oluvannyuma lw'okutongoza ekibiina kino ku kitebe ky'ekisinde ki Democratic Alliance Namirembe ategeezezza nga bwe kiyisa mu mitendera emituufu era ne kikakasibwa akakiiko k'ebyokulonda. Wabula wadde atongoza ekibiina akikkatiriza ng'omukago ogwa Democratic Alliance bwe gukyaliwo ng'ekibiina kifuuse kimu ku ebyo ebyegattira mu mukago guno. Obukulembeze obwo bujje wansi wa Alliance tukwatagane tulabike bannayuganda kyetukkiririzaamu era kyetugamba bulijjo tekyawutaliimu nsa kyakwebuziwaza fe abagala enkyukakyuka buli omu okutambula ng'atambula yekka ng'agenda akuuna okukola bye twakoledde ne bitakola. N'olwekyo Democratic Alliance tubaaniriza nze nga coordinator ne bannange okuwona okufita obutafiira mu ssanya. Kyokka ekibiina kino kikyusizza bukyusa linnya n'obukulembeze nga kibaddewo wabula nga kiyitibwa Green Partisan Party kati kuno kulinga kwebbulula kwakyo nga kibbulukukidde mu Democratic Front. Omutima guno tujja gutwala mu maaso era njala kutegeeza bannaffe bonna abali eyo mu bibiina ebyenjawulo enzigi zaffe n'amadirisa n'obumooli biggule okuwuliriza. Era njala kusaba abali mu bibiina ebyenjawulo abeewulira essajja bakifuba kiwunya musaayi okukkakkanya embeera ekkakkanya etyoboola enyooma abo abalina bye bayimiridde, naye tuteekawo enkola ewaŋŋana ekitiibwa okutegeera nti twali agenda kutonera Uganda ye era tugenda kuwagirwa baana bo n'abazzukulu bo n'aba mu nnyumba yo. Akabonero k'ekibiina kino muti nga kajjidde mu langi ya kiragala, kacungwa ne bbulu ow'amazzi era nga balina omubala ogugamba Real Change Act Now. Essaawa yonna bano baakuvaayo okulaga eggwanga obukulembeze obugenda okuddukanya ekibiina kino. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV.